Akawungezi kano tugenda kwogera ku kyawandiikibwa ekiri mu Zekariya essula 3 olunyiriri olusooka wetusanga ebya Yosuwa ne malayika. Tugenda kulaba ebiseera by'enkomerero n'abatuukirivu. Ekitabo kya Zekariya essula 3 ekyawandiikibwa ekyogera ku bya Yosuwa ne malayika, omuddu wa Mukama Yosuwa ng'ayimiridde mu maaso ga malayika, naye era Setaani nawo n'amulumbayo. Nabagamba nti ne bwe tujja mu kkanisa Setaani nawo atulumbayo, y'ensonga lwaki oyo alirokoka n'agenda mu ggulu aliba alabye omukisa munene, era bw'alituuka mu ggulu n'atunuulira by'ayiseemu ku bwa Yesu alyebaza Katonda. Olaba ne mu maaso ga malayika omulabe yagobererayo Yosuwa era n'aba ng'akyawoza obulamu bwa buzikirize. Olaba ne bwe tujja mu kkanisa nga tumanyi nti ebyensi ebitwetoolodde tubiresse, eby'omu mirimu tubiresse, naye ne bwe tutuuka mu maaso g'ekigambo kya Katonda, Mukama waayogerera n'abantu be era nawo Setaani n'atulumbayo, era mazima oluusi n'atuuka ku buwanguzi era abamu n'abanyaga obulamu obutaggwaawo. Muwulira nga kintu kyangu okulokoka omulabe si kyangu. Nanjolesa Yosuwa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama, ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ab'omulabe we. Mukama n'agamba Setaani nti, Mukama akunenye gwe Setaani, weewaawo Mukama yeerobozezza Yerusaalemi akunenye, oyo si kisirize kikwakulibwa mu muliro. Era Yosuwa yali ayambadde engoye ez'ekko n'ayimirira mu maaso ga malayika, n'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge, n'ayogera nti mumwambuleko engoye ez'ekko. N'agamba Yosuwa nti laba nkuyisizzaako obubi bwo, nange naakwambaza ekyambalo ekitenkanika. Ne njogera nti bamutikkire ku mutwe gwe ekiremba ekitukula. Awo ne bamutikkira mu mutwe ekiremba ekitukula, ne bamwambaza engoye. Malayika wa Mukama n'ayimirira awo. Malayika wa Mukama n'alabula nnyo Yosuwa n'agamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye nti, bw'onootambuliranga mu makubo gange era byenkuutira bw'onoobinywezanga, kale naawe ennyumba yange onoogisaliranga omusango n'empya zange onoozikuumanga, era ndikuwa ekifo eky'okusembereramu mu banno abayimiridde. Kale wulira Yosuwa kabona asinga obukulu, gwe ne banne abatuula mu maaso go, kubanga be bantu abakabonero bano, kubanga laba ndireeta omuddu wange ettabi. Yosuwa mumanyi bulungi, oli eyava e Babuloni wamu n'Abayisirayiri omulundi ogwasooka nga bali wamu n'omusajja Zerubaberi ne Yesuwa, omu nga ye mukulembeze, omulala nga ye mumyuka we. Era Yosuwa nga ye kabona asinga obukulu ng'akiikiridde ezzadde lya Isirayiri lyonna. Naye Yosuwa bwe yali ng'ali mu maaso ga malayika wa Mukama, Setaani naye yayimirira mu mukono gwe ogwa ddyo amuloope. Mbategeeza nti ekintu kino Setaani kye yakola okuloopa Yosuwa mu maaso ga malayika, era kyayagala okukola nate kyaligezaako okukola. Abantu bangi ajja kubaloopa era okunzikanga abawangudde. Njagala okwogera ku nteekateeka egenda okubaawo ku batuukirivu mu nnaku ezijja mu maaso, nga bwe wali ebirina okubaawo eri aboonoonyi mu biseera bye tulindiridde. Setaani waliwo ekintu kimu kyalina okukola, era tulina okukirowoozaako n'okukyeteekateekera. Bwe tusoma Bayibuli etutegeeza nti olwaleero Katonda akola omulimu ogw'okukyayisa abantu ebibi n'okubategeeza nga bwe bali aboonoonyi ng'abibalumiriza. Naye omulimu guno Katonda gwakola gye bujja Setaani yagenda okugukola. Oba bwe kityo bwe kiri Setaani akola mulimu kikati. Olwaleero Setaani alina omulimu ogw'okubuzaabuza abantu ng'abalaga nti tewali mutawaana, n'okubalaga nti tebaliremwa kugenda mu ggulu ne bwe bateenenya. Ababuzaabuza nga teyagala beerowoozeeko, ayagala bafuna okubuzaabuzibwa, bwe kityo ekiseera eky'ekisa kiryoke kiggweeko nga tebeetegese. Katonda ng'akola omulimu ogw'okulumiriza abantu ekibi, Setaani ye akola omulimu ogw'okwawukanako n'ogwo ogw'okulemesa abantu okukkiriza n'okussaawo ensonga, kubanga amanyi nti mu maaso eyo yagenda okukola omulimu guno. Setaani aliyimirira mu maaso g'abantu abaloope, ababikkulira ebibi byabwe, abibalumirize era gubasinge
kubanga omuntu aliwoza n'omutima gwe era akkirize nti ddala kituufu, kubanga byonna bye tukola omulabe aba akola atya, aba abiraba, era ebigambo byonna bye twogera abiwulira n'abitereka mu mutima gwe, naye n'atubuzaabuza nti tuleme kufaayo tujje tubijjukire ng'ekiseera kiweddewo. Abooluganda, kino kye njagala obagamba era kintu kikulu, era musseeyo omwoyo. Katonda yalumiriza abantu ebibi byabwe kati nga bwe byawandiikibwa mu Yokaana 18:8 wagamba nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Era mu kitabo kya Nabbi Yeremiya essuula eyokusatu olunya olw'13 wagamba nti kyokka kkiriza obutali butuukirivu bwo. Kubanga Bayibuli egamba nti abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alikola atya, alifuna okusaasirwa. Olwaliro Katonda alumiriza abantu ebibi byabwe era omwoyo wa Katonda gwe mulimu gwe omukulu. Naye ekirowoozo ekyo bwe kigira omuntu, Setaani amubuzaabuza n'amulaga ebirungi bye yakola, n'amulaga ebibi ebimu bye yaleka, n'amulaga abantu abamusinga okuba aboonoonyi, okukkakkana nga takyakkiriza nti mwonoonyi, oba ne bw'abikiriza n'atabikiriza 100 ku 100. Naye mu nnaku ezijja mu maaso Setaani alikola mulimu ki? Alirumiriza abantu bonna nga abayimiridde ku mukono gwa ddyo ng'amanyi nti ekiseera ekyekisa kiwedde. Olwaliro Setaani tayagaliza muntu kwetawaanya, kubanga amanyi nti singa omuntu amanya ebibi bye ayinza okudduka, kubanga ekisa kikyaliwo. Naye waliwo ekintu kimu Setaani kyalinze, alinda Yesu ave ku ntebe ey'ekisa bw'ati alyoka abagambe nti mwangu weeraba ekiseera kiggwawo. Olwaleero njagala nnyo basomera omwoyo w'obunnabbi, nga mbasomera ebikulu omulabe byagenda okukola. Bw'osoma mu kitabo Patriarchs and Prophets batulaga engeri Setaani gye yawoza ng'alwanira omulambo gwa Musa, ng'alaga ekibi Musa kye yakola, ng'alaga n'ekibonerezo kyakyo, era n'awoza nnyo omulambo gwe nga tayagala kuvaawo, ng'agamba Katonda nti lwaki oyinza okusonyiwa omuntu ono nze n'onzikiriza? Ekibi kye nakola n'ekyo kye yakola byawukanirawa. Naye nja bagamba omukisa omuntu gw'alina mu kiseera ekyo eky'okunakuwala ennyo. Kansooke njogere ku kunakuwala kwa Yakobo mu kitabo Patriarchs and Prophets page 22, era njagala ebigambo bino mubiwulirize bulungi nga mbisoma. Abooluganda, mufeeyo museeyo omwoyo olw'ebigambo bino. Kristo bw'aliyimiriza omulimu gwe gw'okutabaganya abantu ne Katonda, ekiseera eky'okubonaabona lwe kiritandika, era buli omu aliba amaze okusalirwa omusango, nga n'omusaayi ogutangirira tegukyaliwo okunaaza abantu ebibi byabwe. Kristo bw'aliba ng'amaliriza omulimu ogw'okutabaganya omuntu ne Katonda, ne kiryoka kirangirirwa nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere ng'akyali mutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Nga Yakobo bwe yatya okuttibwa muganda we, n'abantu ba Katonda baliyita mu kunakuwala okungi ng'aboonoonyi baagala kubatta. Era nga Yakobo bwe yameggana ekiro kyonna alyoka awona omukono gwa Esawu, bwe bati abatuukirivu balikaabirira Mukama emisana n'ekiro okubawonya abalabe abali babeetoolodde. Setaani yali yaloopye Yakobo mu maaso g'abamalayika ba Mukama nga bw'asaanidde okuzikirira olw'ekibi kye, n'aleetera Esawu okuyigganya muganda we. Era mu kiro ekyo kyonna ng'ameggana, Setaani yakola nga bw'asobola okumuleetera okulowooza ku kibi kye, aggwemu amaanyi ave ku Katonda. Yakobo bwe yanyweza malayika era ng'amukaabirira omubaka okuva mu ggulu, yayagala okugezesa okukkiriza kwe, era naye n'amujjukiza ekibi kye. Naye Yakobo teyaggwamu maanyi, yali yategeera nti Katonda wa kisera, ne yeesigama ku kisa ekyo, nate ne yenenya ekibi kye, era n'asaba okuyambibwa. Bwe yatunula mu bulamu bwe obw'emabega, yafuna okweraliikirira, naye n'agenda mu maaso ng'asaba era ng'akaaba okutuusa lwe yafuna kye yali ayagala. Bwe batyo abantu ba Katonda bwe baliba mu lutalo olusembayo nga balwana n'omulabe, Katonda aligezesa okukkiriza kwabwe n'engeri gye bakkiriza amaanyi ge agayinza okubalokola. Setaani aligezaako nga bw'asobola abaleetera okutya, ng'abaleetera ebirowoozo ebibalaga nti tebakyalina ssuubi, era n'ebibi byabwe nti bingi nnyo tebiyinza kusonyiyibwa. Baliraba nti babi nnyo, era bwe balirowooza ku bulamu bwabwe obw'edda
essuubi lyabwe libanga erigenda okuggwaawo, naye bwe balijjukira ekisa kya Katonda n'okwenenya kwabwe okw'amazima, balisaba okuweebwa ku bisuubizo bye okuyita mu Kristo, omwonoonyi yeenenya aliyambibwa. Okukkiriza kwabwe tekuliggwaawo newankubadde ng'okusaba kwabwe tekuddiddwamu mangu. Bakunywerera ku maanyi ga Katonda nga Yakobo bwe yanyweza malayika, era tewali kirala kye balyogera okuggyako ebigambo bino nti sijja kukutta wabula ng'ompadde omukisa. Singa Yakobo yali teyeenenya kibi kye eky'obulimba ng'anoonya obukulu, Katonda teyandiwulidde kusaba kwe era n'okumukuumira obulamu. Ne mu kiseera eky'okubonaabona oba waliwo ebibi abantu ba Katonda bye bateenenya ne birabika mu maaso gaabwe nga bajjudde okunakuwala era n'okutya okweraliikirira okuyinza okubajja ku kukkiriza kwabwe kuli bajjula, bwe batyo baliremu okusuubira nti bayinza okusaba Katonda okubawonya. Naye teri kyonoono n'ekimu kye baliyinza okukisa. Ebibi byabwe biriba byasangulibwa omusaayi gwa Kristo ogutangira era nga tebirijjukirwa. Kambabuulire ekiyitibwa ekiseera eky'okunakuwala kwa Yakobo. Waliwo omukisa gumu gwokka omuntu gw'aliba nagwo. Okunakuwala kuno temukulowooza nti kuyigganyizibwa nedda, naye okunakuwala kuno okw'okuba Setaani aliba yeegomba obulamu bw'omuntu yenna ayagala ogenda mu ggulu, bw'atyo alimuleetera buli kikolwa kyonna kye yakola, buli kigambo kyonna ekitasaana omuntu oyo kye yayogera, n'endowooza embi zonna omuntu ze yalowooza, era mukaka okukkiriza nti ebibi ebyo byonna yabikola. Ekintu kiri kimu kyokka ekirimuyisaawo kwe kuba nti bw'alijjukira buli kibi kye yakola, alijjukira nti yeenenya era byasonyiyibwa. Singa ajjukirayo ekibi kimu, kyova olaba nti ebibi kimu kyokka kimala okutugaana emiryango egy'eggulu ne giggalibwa. Singa wabawo ekibi kimu ky'oteenenya, kati Setaani n'akireeta mu maaso g'omuntu ono, omuntu ono n'asanga ekibi ekyo kimufuukidde, wulira, teri kibi kyonna Setaani kyalireetera omuntu ono nti asange nga bwe gusoose okukirumirizibwa. N'olwekyo kubanga Setaani bw'alikireeta, omuntu ono alijjukira Katonda lwe yamulumiriza ekibi ekyo ne lwe yamusonyiyira. Ekyo kyokka kye kirimuleetera okugamba Setaani nti nva mu maaso gwe Setaani kubanga byasonyiyibwa. Kintu kino kikulu, kankiyite nti kinyusi kikulu. Omuntu Setaani gwalireetera ekibi kye ne yesanga nga talumirizibwangako kibi ekyo, ne yesanga ng'ebirowoozo ebyo bipya mu ye, omuntu ono aliba afunye obuzibu kubanga Setaani alikimulumiriza Yesu asituse ku ntebe y'ekisa. Naye abo bonna Setaani balirumiriza ebibi byabwe nga Katonda yakola dde omulimu ogw'okubibalumiriza, ne besanga nga baabikkiriza era nga baayogera ng'omuddu wa Mukama Dawudi bwe yayogera nti nenkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Nayogera nti Mukama naamwatulira ebyonoono byange, naawe n'onsonyiwa obutali butuukirivu bw'ekibi kyange. Abantu abalyesanga nga balina obulamu buno okulumirizibwa ekibi nga Setaani tannaba kukola mulimu guno, nga Katonda yakola dde omulimu guno, baliba balina omukisa ogw'okuwangula omulabe. Naye abantu Setaani balirumiriza ne basanga nga ebibi byabwe biri awo biwandiikiddwa, ng'ebibi ebyo babisanga n'omusango gwabyo guli awo. Okukkiriza kwabwe kulibanga akaveera k'otadde ku muliro, kalisaanuuka. Kintu kikulu nnyo. Ebigambo bino bikulu. Olwaleero ngenda basomera ebigambo eby'amaanyi abantu bwe baba basiibulagana bwe babeera, era bwe balirowooza bulamu bwabwe obwedda, essuubi lyabwe liribanga erigenda okuggwaawo. Naye bwe balijjukira ekisa kya Katonda n'okwenenya kwabwe okw'amazima, balisaba okuweebwa ku bisuubizo bye okuyita mu Kristo. Omwonoonyi yeenenya aliyambibwa. Okukkiriza kwabwe tekuliggwaawo newankubadde ng'okusaba kwabwe tekuddiddwamu mangu. Baakunywerera ku maanyi ga Katonda nga Yakobo bwe yanywerera ku malayika nga boogera nti sikuta ng'ompadde omukisa. Singa Yakobo yali teyeenenya kibi kyo eky'obulimba ng'anoonya obukulu, Katonda teyandimuwulidde wadde n'okumukuumira obulamu. Ne mu kiseera eky'okubonaabona oba waliwo ebibi abantu ba Katonda bye bateenenya ne birabika mu maaso gaabwe, bayinza okujjula ennaku era n'okutya. Okweraliikira kuyinza okubajja ku kukkiriza kwabwe, bwe batyo ne balemu okusuubira nti bayinza okusaba Katonda okubawonya. Naye teri byonoono ebyakwekebwa bye balina nti birabisibwe. Teri kintu kipya omulabe kyali
kibaleetera kyonna baali babirabanga bukyali era nga buli kibi kyonna kyasonyiyibwa teri n'ekimu kyebalirabanga kipya naye teri kyonono n'ekimu kye baliyinza okukisa ebibi byabwe biriba byasangulibwa omusaayi gwa Kristo ogutangirira era tebirijjukirwa abantu bonna abagezaako okunoonya ensonga oba okukisa ebibi byabwe ne bisigala mu bitabo by'omu ggulu nga tebyenenyezeddwa era nga tebisonyiyiddwa baliwangulibwa Setaani mu kiseera ekyo nga yeegomba obulamu bw'omuntu yenna ng'abuuza Katonda nti omuntu ono omukkiriza oti era nga nzoŋŋaana bye nakola ono by'ataakola bye biruwa abantu bonna abagezaako okunoonya ensonga oba okukisa ebibi byabwe ne bisigala mu bitabo by'omu ggulu nga tebyenenyezeddwa era nga tebisonyiyiddwa baliwangulibwa Setaani gye bakoma okusiimibwa olw'ebikolwa byabwe oba gye bakoma okuba mu bifo by'ebitiibwa n'omulabe nga gyakoma okusuubira okuba omuwanguzi gye bali oba owulira ng'omwoyo wa Katonda akulumiriza ebibi tonoonyanga bikakasa nga bw'otali mwonoonyi gwe noonya ebikakasa nga bw'oli omwonoonyi onoonye n'ebirala bingi ebisinga n'ebyo by'olumirizibwa ojja kubanga ogamba Katonda nti weeyongere okolere wamu nange naye bw'onoonoonya ebiraga nti oli mutuukirivu n'okola olukala lw'abo be wayamba omusango guleme kusinga oliba ofudde Katonda omulimba nti alumiriza omutuukirivu ebibi omutuukirivu bangi we balirumirizibwa ekibi omusango obutabasinga banoonya be bakyalira era omusango gw'ekibi guleme okubasinga Katonda n'abulwa wakolera omulimu gwe n'abaleka n'alinda ekiseera ekirala obadde omanyi nti omwoyo wa Katonda bw'atandika okulumiriza abantu ebibi banoonya be bayamba era baleme okusingibwa omusango oba ne batottola be bayamba mukwano gwange Katonda agambye kyenjagala kiri kimu kyokka si 10 oba 2 kkiriza obutali butuukirivu bwo kubanga wasobya Mukama Katonda wo era oliraba okukkiriza ekibi kyo mu mutima gwo mu magezi go n'emmeeme yo ng'okkiriza 10 ku 10 ne bw'okkirizaako 5 Katonda akuleka n'alinda ekiseera ekirala n'olwekyo ekyokuyiga ekirungi kino ekisembayo mukiwulire era mukiwulirize mufeeyo ebyafaayo bya Yakobo bitulaga nti Katonda taleka abo abalimbibwa ne bagwa mu kibi naye ne bakyuka ne beenenya amazima Katonda yayigiriza omuddu we nti amaanyi ge n'ekisa kye byokka byali biyinza okumutuusa ku kisa kye yali ayagala bwe kityo bwe kiriba kubiribaawo munaku ez'enkomerero mu bulamu bwaffe bwonna obutatuukiridde era obuteegasa twetaaga okukkiriza omulukozi waffe eyakomererwa era eyazuukira teri n'omu alizikirira ng'akoze bw'atyo Setaani ali kuloopa naye Mukama ali mugamba nti Mukama akunenye gwe Setaani owozza obulamu bw'omutuukirivu eyeenenya oyo si kisirize kikwakulibwa mu muliro Setaani bw'atyo bw'aligambibwa Katonda tubalibwa obutuukirivu binzijukiza omusajja mu Kristaayo ng'ali mu lugendo waliwo ekyansanyusa nga ntuuse wano Samoni eno yatuukaganye n'ebibadde mu mitima gy'abantu ababadde beebuuza ekintu kino kyokka nga nange kinateeseteese okwogerako nabagambye nti sigenda kubaddamu mujja kuddibwamu nga tuyiga mu Kristaayo ng'ali mu lugendo yatuuka mu kiwonvu eky'okwetoowaza n'asisinkana Apoliyooni ye Setaani Apoliyooni n'agamba mu Kristaayo nti nzize kukukomyawo nti baŋŋambye nti wagenze naye nzize okukomyawo mu Kristaayo n'agamba Apoliyooni nti owaayi empeerayo saagisiima kyenava nkwate ekkubo eddala Apoliyooni n'amugamba nti obanga tewasiima mpeera yange jangu ndikuwa ebisingawo ko mu Kristaayo nti okuddayo tekisoboka kubanga wenjogerera namala dde okukola endagaano ne kabaka omulala era siyinza kutta ndagaano eyo kubanga namulayirira Apoliyooni n'amubuuza nti ebyo si bye wankola tomanyi twali twakola omukadgo n'endagaano tomanyi nti wali walayira nti oliba wange emirembe gyonna kati ogenze naye bw'onodda nja kusonyiwa mu Kristaayo n'amugamba nti tetuddayo fembi naye va mu kkubo ŋŋende kubanga nafuna kabaka omulungi akusinga Apoliyooni n'agamba mu Kristaayo nti kabaka oyo gw'ogamba emirundi gye wayonoona ku yo oyinza odzimanya ekisooka mu ntandikwa y'olugendo olwo waggwamu amaanyi ng'oyagala okugibwako omugugu mu
engeri embi wava mu kkubo lye yakulaga. Ekyokubiri, bwe watuuka mu ntuubiro waseerera n'ogwa mu ttosi katono ofe. Yamulumiriza bingi era nti oyogera ebyo genda mu ggulu ng'ebyo bibalanga ebitabaawo. Mukristaayo n'amugamba nti ebyo byonna nabikola, naye jjukira nti oluvannyuma lw'okukola ebyo natuuka ku musaalaba, era n'omugugu gw'ebibi gwe nali nina nagujja wuwo, ebyali bimmenya byonna katanfe nga neebuuza bwe ndirokoka. Lwali lumu ne ntuuka ku musaalaba ne ngutunuulira bwe gutyo, omugugu guli ne gusumulukuka ne gumva ku begabega ne gugwa wansi eyo mu ntaana. Abasajja basatu ne bajja gye ndi, omu n'aŋŋamba nti ebibyo bisonyiyiddwa, omulala yampa ekitabo ekiriko akabonero, omulala n'ampa olugoye lwe nnyambadde, era nina essuubi nti nasonyiyibwa. Kale yogera oba ebibi ebyo nabikola oluvannyuma lw'okutuuka ku musaalaba oba nabikola sinnagutuukako? Nabikola ddi? Nti nabikola sinnagutuukako. Era byasonyiyibwa. Kigambo ekyo ne kireetera Poliyoni okubuuka n'ebiwawaatiro bye. Owooluganda twetaaga ekigambo ekinatusomosa mu maaso awo. Mu maaso wano waakabi, kubanga Setaani alitupiika ebibuuzo ng'akubuuza nti nkulimbira ku kino, olowooze bulungi nti ekintu kino newakubadde nga mbadde sikijjukira nakikola, nti ate bino nabyo bijjukira, nti ne bino mbijjukidde. Oyogera ki Owooluganda ng'okukkiriza kw'abantu kuliba ng'akaveera akateekeddwa ku muliro? Setaani bw'ali bajjukiza ebibi byabwe kyokka nga Katonda yagala okubibawonya n'okubibasonyiwa ne bagezaako okwesingisa omusango. Oyogera ki? Oyogera ki ng'abantu bangi mu kiseera kiri ekya Yakobo baligezesebwa? Biri ebikwekeddwa eyewala. Kankusomere tukozese ebyawandiikibwa mu kitabo Essuubi Eritaggwaawo, aw'essuula eyogera ekiseera eky'okubonaabona, peegi 397 wagamba nti Sataani yali yaloopye Yakobo mu maaso g'abamalayika ba Katonda ng'ayagala aweebwa olukusa amutta olw'ebibi bye. Yagenda ewa Esawu n'amuyingizaamu endowooza y'okumulwanyisa. Owulira obubi bwa Setaani. Era mu kiseera ekyo ekiwanvu Yakobo kye yamala ng'ali mu kusaba ekiro kyonna, Setaani yafuba nnyo okwagala okumulumiriza olwo aggwemu amaanyi amugja ku Katonda. Waliwo ebintu bisatu Setaani bye yakola omulundi gumu. Ekisooka yaloopa Yakobo eri bamalayika ng'abagamba ekibi Yakobo kye yakola, ng'abalaga nga bw'atasaanira kugenda mu ggulu, era nga yasitudde ne Esawu ng'amugamba nti jangu nkulaga omuntu gwotta, ng'akyali mu kubuusabuusa. Wulira, Setaani yali yaloopye Yakobo mu maaso g'abamalayika ng'amusabira kufa, ng'agamba nti kino wakikola na kiri wakikola. Amuloope ku bamalayika ng'amusabira ki? Okufa olw'ekibi kye yali yakola. Olwo nno yali yamaze dde okuyita Esawu n'amuyingizaamu endowooza y'okumulwanyisa amutte, ng'amuttira mu kubuusabuusa. Era mu kiseera ekyo ekiwanvu Yakobo kye yamala ng'ali mu kusaba ekiro, Setaani yafuba nnyo okwagala okumulumiriza olwo aggwemu amaanyi amugye ku Katonda. Setaani yali awo ng'agamba nti Yakobo bye wakola bye bino, oggwemu amaanyi, olina okubanga okkiriza ebibi bye wakola. Ebintu bisatu Setaani yabireetera omulundi gumu. N'aleetera Yakobo okulowooza ebibi bye aggwemu amaanyi, n'ayita Esawu ajje amutte, n'amuloopa ne ku bamalayika ku Yesu. Era mu kiseera ekyo ekiwanvu Yakobo kye yamala ng'ali mu kusaba ekiro, Setaani yafuba nnyo okwagala okumulumiriza. Kumpi Yakobo Katonda aggwemu essuubi, kyokka n'akimanya nti awatali buyambi okuva mu ggulu agenda kuzikirira. Ekyamazima yali yeenenyeza ekibi kye ebyaddala, era n'asaba Katonda okumukwatirwa ekisa. Yali takyayinza kuwugulwa okuva ku kigenderwa kye, wabula okunyweza malayika n'amwegayirira okutuusa lwe yawangula. Nga Setaani bwe yayingiza mu Esawu endowooza y'okulwanyisa Yakobo, bw'atyo bw'agenda okulwanyisa okusaakiriza ababe bazikiriza abantu ba Katonda. Era nga bwe yalumiriza Yakobo, era bw'atyo bw'agenda okuvunaana abantu ba Katonda. Kumpi abantu bonna bali mu nsi ababe, kyokka akabinja kali akakuuma ebiragiro bya Katonda singa afuna omukisa n'akasaanyaawo ayinza okukajjawo. Setaani olw'okwagala okuvunaana abantu ba Katonda ebibi bye byakola, ne Katonda ajja kumuwa omukisa abagezesa okutuusa lwayinza. Obwesige bwabwe, okukkiriza kwabwe n'obuvumu byakugezesebwa. Abantu bwe bagezaako okutunula ku bulamu bwabwe bwayita, essuubi lyabwe ne lyennyika, anti nga tebalaba kalungi konna.
bamanyidde ddala obunafu bwabwe n'obutaliimu bwabwe, ne Setaani n'ayongera okubatiisa nga balowoozesanga abatakyalina ssuubi nti amalala ag'obwononefu bwabwe tegayinza kunaazibwako. Kyayagala kwe kuzikirira okukkiriza kwabwe olwo balyoke bagibwemu olw'ebikemu bye era bajje obuwulirize bwabwe eri Katonda. Newankubadde nga abantu ba Katonda bagenda kwebulungulwa abalabe abaagala okubazikiriza, kyokka okubonabona kwe baliyitamu si kwekwo okubatiisa balyoke bafiirwa amazima. Kye basinga okutya bye bibi bye banaaba batannaba kwenenya. Kankubuulire, ekyeryayikiriza abantu ba Katonda si kuwona kuyigganyizibwa oba okufa okuliba kubasemberedde, naye baliba bagamba nti Mukama teri kibi ekyasigala mu kitabo kyo nga tekisonyiyiddwa. Newankubadde nga abantu ba Katonda bagenda kwebulungulwa abalaba abaagala okubazikiririza, kyokka okubonabona kwe baliyitamu si kwekwo okubatiisa balyoke bafiirwe amazima. Kye basinga okutya bye bibi bye batannaba kwenenya era nga balowooza nti olw'ensobi yaabwe emu yokka bweti ekisuubizo ky'omulokozi ekigamba nti nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja mu nsi kiyinza obutabatuukirirako. Okubonyaabonyezebwa n'okufa tebiyinza kubatiisa singa bayinza okufuna obukakafu nti ebibi byabwe byasonyibwa, naye singa bakizuula nti tebasaanidde era nga bakufiirwa obulamu bwabwe olw'ensobi zaabwe, olwo bawulira ng'erinnya lya Katonda liswazibwa ne babonyaabonya emyoyo gyabwe maaso ga Katonda nga bwe basonga ku nsobi zaabwe ze beenenye era nga beegayirira olw'ekisuubizo ky'omulokozi nti oba akwate ku maanyi gange atabagane nange. Singa Yakobo yali tasoose kwenenya kibi kye bwe yatwala obukulu bwa Esawu mu kubukuusa, Katonda teyandiyanukudde kusaba kwe n'amusaasira era n'awonya obulamu bwe. Era bwekityo bwe kiriba mu kiseera eky'okubonaabona abantu ba Katonda bwe balituukibwako okutya n'okulumwa nga balaba ebibi bye bataayatulidde Katonda, bagenda kuwulira ng'abatalina ssuubi era nga tebalina bukakafu nti Katonda n'awulira okusaba kwabwe okw'okununulibwa. Kyokka bwe balyerabanga bwe batasaana balibanga tebalina nsobi ze bakwese ze bataayagala kwatula ebibi byabwe biriba byayatulwa dda mu kifo ewasaliwo emisango era nga byasangulibwa ddala era nga tebyetaaga na kujjukizibwa. Setaani aleetedde bangi okulowooza nti Katonda agenda kuyisa amaaso ku bibi ebirabika ng'ebitono ebikolebwa mu bulamu, naye kino Mukama akiraga nga tayinza kuwagira oba okugumiikiriza ekibi kyonna nga bwe yakola ku Yakobo. Abo bonna abafuba okwerowooza oba okukweka ebibi byabwe ne bakkiriza bisigale mu bitabo eby'omu ggulu nga tebyatuliddwa wadde okusonyibwa bajja kuwangulibwa Setaani. Ne baba bagulumivu kyenkanawa oba nga babitiibwa, bye bakola gye bikoma okusigala nga bibi nnyo mu maaso ga Katonda n'omulabe waabwe omukulu gy'akoma okutuuka ku buwanguzi. Abo abalwawo okweteekateeka olw'olunaku lwa Katonda tebayinza kweteekerateekera mu kiseera eky'okubonaabona oba ekiseera ekirala eky'omusango oba essuubi lyabwe liba likomye. Owooluganda mukwano gwange gwali mukisa eri Yosuwa Setaani okumuloopa nga yasonyiyibwa. Setaani bwe yaloopa Musa ng'alaga nti yakuba olwazi emirundi ebiri, ekigambo kya Katonda kitutegeeza nti Musa bwe yalinga alinya olusozi Nebo yatuuka waggulu eyo nga yeenenya ekibi kye mu nnaku ennyingi nga kimulumiriza ng'ayatula era Katonda n'amuwa ebimukakasa nti asonyiyiddwa. Katonda yajja gyali n'amulaga ensi ey'e Kanani n'alagibwa Yesu ng'ali mu lyato ery'ente, n'amulaga Yesu ng'abantu bamugaana okutuusa Yesu ng'atwala abatuukirivu mu ggulu. Musa ng'ayimiridde ku lusozi ng'alina ebikakasa nti Katonda awulidde okusaba kwe, yamuwa ng'omusirikale okuwummula n'abeera ng'akooye ku lutalo ne yeebaka ng'omuntu bw'awummula, omukka ne gumugwamu. Bw'atyo Musa bwe yafa, naye mangu ddala Setaani n'ajja ng'adduka n'agamba Katonda nti omuntu ono wange. Jjukira yakuba olwazi emirundi ebiri, naye yali tamanyi ekyo ekyakolebwa mu mutima gw'omuddu wa Mukama kubanga yali yeenenyeza era nga yasonyiyiddwa. Mu kitabo kino babitulaga bulungi ku ssuula eyogera ku kufa kwa Musa. Bagamba nti ebigambo ebiddako bigamba nti bwe yalowooza ku bulamu bwe obwayita ng'omukulembeze w'abantu ba Katonda ng'ekikolwa ekibi kimu kyayonoona byonna, singa kyali kisoboka ekyonoono ky'okusangulibwa okufa tekwandimutiisizza. Yategeezebwa nti okwenenya n'okukkiriza ssaddaaka eyasuubizibwa byokka Katonda by'ayagala. Bw'atyo Musa n'addamu n'ayatula ekibi kye era nga yeegayirira okusonyiyibwa mu linnya lya Yesu.
awo yali ku lusozi era bwe yamala okwatula ekibi kye n'okusaba okusonyiyibwa mu linnya lya Yesu, Mukama jajja muje musome essuula eno. Mukama n'amulaga ebiribaawo ku Bayisirayiri, Musa n'alaba okukomererwa kwa Yesu n'ensi empya Katonda gy'aliwa abantu be. Wano batugamba nti Musa yalagibwa byonna, Mukama yamaliriza okumulaga ebyo ng'akooye ne yeebaka ng'omuntu akooye n'agwamu omukka naye n'afa nga yenenyeza. Katonda tazanya na kibi era takigumiikiriza. Era mulisoma eby'omusajja Martin Luther mu kitabo Olutalo Olunene, naye Setaani yamulumiriza nnyo ng'amuyigganya ng'amuloopa nti wakola bino na bino, wakola bino na biri, ng'abimulumiriza ddala. Nti Martin Luther yagamba Setaani nti jjawo ekibatu kyo olabe byasonyibwa. Owooluganda kiikyo ekinaatusomosa oba si ekyo Setaani wakutusitukira mu kiseera ekyokubonaabona kwa Yakobo alisituka atulumiriza omulimu ogwo Katonda gwakola olwaleero. Setaani ye tayinza kulumiriza bibi kubanga amanyi nti bayinza okugenda eri Yesu akyatudde ku ntebe y'ekisa. Naye olwaleero Setaani akola ki? Abuzaabuza abantu n'abalaga nti ekiseera kikyaliwo era tewali mutawaana, n'abagamba nti mubeere awo tewali buzibu. Setaani talina gwalumiriza bibi. Bw'owuliranga amaanyi agakulumiriza ekibi manya nti ga Katonda, kubanga Setaani tayinza kukola bw'atyo. Amanyi nti oyinza okumudduka, amanyi nti oyinza okugenda eri Yesu. Yensonga lwaki omulimu gwe olwaleero gwakubuzaabuza bantu, omulimu gwe gwakubalemesa kubikkiriza era n'okubibikkirira, kyokka ng'ababibikkako tebaliraba mukisa. Mu nnaku ezijja lwalikola omulimu gw'okulumiriza abantu, olwo lwalibikkula abizuukuze. Yensonga lwaki kino kyekiseera eky'okwenenya oluganda. Leero lwe lunaku olw'okulokolebwamu, lwe lunaku olw'okukkirizibwamu. Era mu nnaku ezijja abatuukirivu bwe balisisinkana ekiyitibwa okubonaabona kwa Yakobo, ekizibu ekinene si kufa, naye ekizibu ekinene kwe kulowooza nti wayinza okubaawo ekibi ekyasigala nga tekisonyiyiddwa mu bitabo bya Katonda eby'omuggulu nga tekyenenyezebwa era nga tekyasonyibwa. Era Setaani bw'aliba abibaleetera ku layini, buli kibi kyonna balisanga kyasonyibwa nga tebalina kibi kye bagiridde omulundi ogusoose, kubanga Katonda yali yabibalumiriza dda era nga yabawa essuubi, nga yabagamba nti ng'ebuvanjuba bwe wali ewala n'ebugwanjuba bw'atyo bwe yasuula ewala ebibi byabwe, ng'abantu abo balina essuubi era nga Setaani by'abaloppa tebikola makulu, nga bwe kyayogerwa ku Yosuwa nti oyo kisiriize ekigiddwa muliro, oyo alokoleddwa, oyo alabye omukisa okuva eri Katonda. Bantu bameka be mbagambye Setaani be yagezaako okumalamu amaanyi ng'abalumiriza ebibi byabwe? Waliwo Yosuwa kabona asinga obukulu, waliwo Yakobo, kubanga Setaani yamuloopa mu maaso g'abamalayika n'ayimusa ne Esawu ajja amutte. Bwe yamala n'amuloopa ne mu mutima gwe ogumulumiriza, naye Yakobo yali yasonyiyibwa. Bw'osoma Bayibuli mu kitabo ky'Olubereberye essuula 32 olunyiro lwa 25 wakulaga nti Yakobo yamegana ne malayika. Yakobo yamala emyaka 2 ewa Labaani nga yeetisse omugugu ogw'ekibi eky'okubba omukisa Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu, naye yeewuunya okwesanga ng'omukisa gw'abadde ayagala ate gumugenze wala, gamba n'okwongera ekibi kye. Emyaka 20 gyonna nga yeetisse omugugu, nga yeebuuza nti ndifuna ntya omukisa guno era ndisonyiyibwa ntya, kubanga ekibi kyali kimuzitoowerera nnyo era ng'awulira talina ssuubi, wabula Mukama ye n'amuzzaamu essuubi nga yeebuuza nti ndifuna ntya omukisa. Naye yeenenya ekibi kye okuva ku ntobo y'omutima, nga mukazi we tamanyi. Katonda n'amugamba nti ndibeera naawe, ndikutwala mu nsi era ndikukomyawo n'emirembe kubanga oli muddu wange. Ne Yakobo Setaani yawoza obulamu bwe ng'amuloopa. Oyo wakubiri owokusatu oluvannyuma lwa Yosuwa ye Musa. Setaani yakaayanira omulambo gwe, naye Musa yali alinnya olusozi ng'ayatula ekibi kye, ng'asaba okusaasirwa, yeegayirira asonyiyibwe era yafuna by'ayagala. Setaani yamuloopa era
yasanga yasonyiyibwa. Omulala Setaani gwe yaloopa ye Mukristaayo yamugamba nti ku ntandikwa y'olugendo lwo waggwamu amaanyi, era n'amugamba nti wayagala ogibweko omugugu mu ngeri empi, n'amuloopa bino na biri ebibi yakolanga bingi, naye Mukristaayo n'addamu nti nabikola oluvannyuma ne ntuuka ku musaalaba n'ensonyiyibwa. N'abatuukirivu bwe balibanga basonyiyibwa nga Katonda yabalumiriza ebibi nga babyenenya ne babisonyiyibwa, bajja kuwangula nga bajjajjaffe bwe baawangula. Kansome ebigambo mu kitabo The Story of Redemption ku page 98 ku ssuula eyogera ebyabalongo Esawu ne Yakobo. Bwe kityo bwe kiriba ku batuukirivu bwe balitunuulira ebibi bye baakola mu bulamu bwabwe obw'edda, balibanga abagenda okuggwamu essuubi, naye bwe balimanya nti bali wakati w'okuweebwa obulamu obw'okufa, balikaabirira Mukama nga basaba okubataasa, kubanga ebibi byabwe byabaluma ne babyenenya. Era bakuyimirira ku bisuubizo bye nti oba akwate ku maanyi gange atabagane nange, weewaawo atabagane nange. Bwe batyo bwe balisaba Katonda mu kusaba kwabwe emisana n'ekiro. Katonda teyandiwulidde kusaba kwa Yakobo n'alokola obulamu bwe olw'ekisa kye, singa yali teyeenenya bibi bye byonna bye yakola ng'anoonya okukkiriza okutakyukakyuka. Era awamu n'okumalirira baliwulira nga tebasaanira, naye nga tewali bibi ebyasigala nga bikwekeddwa. Singa waliwo ebibi byasigala nga tebiyatuliddwa ne biyita mu maaso gaabwe, mu kiseera ekyo ne beesanga nga tebasaana n'akatono okutya kuyinza okubajjula, ennaku neeyabya emitima gyabwe era ne bawulira ennaku ennyingi. Bayinza okweraliikirira okukkiriza kwabwe okunene ne kuggwaamu amaanyi, essuubi ery'okulokolebwa liba likomye, era ebiseera byabwe eby'omuwendo omungi bayinza okubimala nga boogera ebibi bye baakweka, nga bakaaba olw'obutaba na ssuubi. Kino kyekiseera eky'okweteekateeka. Bonna baweebwa ekiseera eky'okweteekerateekera olunaku lwa Mukama olukulu. Abo bonna abatafaayo ne banyooma okulabula okubaweebwa baakusigala nga tebalina abalokola. Yakobo okumegana ne malayika ng'alina okugumiikiriza kyakulabirako eri Abakristaayo bonna. Yakobo yawangula kubanga yagumiikiriza n'ataddirira. Abo bonna abaagala omukisa gwa Katonda nga Yakobo ne beesigama ku bisuubizo nga ye, ne bagumiikiriza nga ye, bajja kuwangula nga bwe yawangula. Ensonga ereetera bangi obutaba na kukkiriza okw'amazima baba n'obunafu mu by'omwoyo. Tebakkiriza kufuba na kwegaanyisa nga beegayirira Katonda, era tebatwala budde bumala nga basaba omukisa gwe. Abooluganda, mu kitabo Olutalo Olunene kyawandiikibwa nti abamanyi okumegana ne Katonda nga Yakobo batono. Okumegana ne Katonda nga Yakobo bya batono. Batono abayinza okusaba okutuusa lwe bawuliranga n'okussa lutalo nga bagamba Katonda nti ndaba ngenda kufa naye kanfe nga nkukutteko, bwe nkuta nfa, n'olwekyo kanfiire mu mikono gyo. Omusajja Mukristaayo bwe yasisinkana Napoleon, omutima gwamugamba nti agenda kuttirawo. Omusajja n'alowooza okudda emabega nti mutatya twasisinkana nga yeddirayo, nga bagamba nti batidde empologoma nze nfunye omukisa nziyiseeko naye Apollyon abambidde mukuba agenda kunzita, kanzireyo. Omutima omulala ne gumugamba nti boddayo ogenda kufa bubi, kubanga wandifundako okumuwa ekifuba kubanga wayambazibwa ebyuma mu kifuba, naye jjukira mu mugongo tewayambazibwa kintu kyonna. Kale nno bw'okyuka ogenda kuba mufu ofiiraawo. Mukristaayo n'agamba Mukama nti Mukama kangende mu maaso, kusaba ojjukirenga nti nafa nga njijja gy'oli, era obulamu bwange obuzuukizenga. Mukwano gwange wulira ebigambo bino. Abo bonna abaagala omukisa gwa Katonda nga Yakobo ne beesigama ku bisuubizo nga ye, ne bagumiikiriza nga ye, bajja kuwangula nga naye bwe yawangula.
ensonga ereetera bangi obutabaana kukkiriza okw'amazima baba n'obunafu mu by'omwoyo, tebakkiriza kufuubana kweganyisa nga beegayirira Katonda, era tebatwala budde bumala nga basaba omukisa oguva eri Katonda. Okukkiriza okuligumiikiriza ekiseera eky'obulumi kulina kubanga kukolera mu bulamu bwaffe mu kiseera kino. Abatagezaako nga bwe basobola okukozesa okukkiriza kwabwe era nga bagumiikiriza baali banga si beeteefuteefu wadde akatono. Twetaaga okukkiriza okuliyimirira mu kaseera akabi ne mu nnaku Bayibuli kyayita okubonaabona kwa Yakobo. Mukwano, njagala okutegeeza nti nga Bayibuli bwegamba n'ebitabo by'obunnabbi ne kibyogera, tuweebwa omukisa ogwenkana n'okwewaayo kwaffe. Nga bwe twewaayo eri Katonda naffe bwe tuweebwa okukkiriza kwaffe kutono kubanga twewaayo kitono. Sibalimba, ndowooza Yesu bwe yasabanga omwana wa Katonda, naye waliwo omuntu obudde gwe buzibirako nga talowoozezza oba ne Katonda nti gyali, n'abeera mu kutegana kw'ensi ne yeetooloola n'enjuba n'egwa nga talowooza ku Katonda wadde yamutonda. Ate omuntu oyo nga yeebuuza nti lwaki nkyali bwe nti? Teweebuuza lwaki, kubanga emikisa gye tufuna gyenkana n'okwewaayo kwaffe. Omuzaana wa Mukama yawandiika nti ensonga lwaki Abakristaayo tebafuna mikisa gya Katonda, emikisa gya Katonda tebagifuna kuba tebeewaayo. Mbawe ekyokulabirako, tetunoonya sente ne tuzifuna. Lwaki abantu bazinoonya ne bazifuna? Obadde okimanyi nti Katonda yatonda omuntu alimubuuza ng'asinziira ku busobozi bwe yamuwa. Omusajja bw'akozesa n'agamba nti ŋŋenda kuzimba ennyumba, n'amalirira era okukakana ng'agizimbye, obusobozi obwo Katonda bw'alisinziirako ng'amubuuza. Bw'akozesa ng'agamba nti nina okgenda mu US, nakkiriza n'alya katono, oluusi n'atalya, naye n'atuuka ku ekyo kyakola kyeyakola. Waliwo obusobozi Katonda bwe yatutonderamu, era ago ge maanyi ag'okwefuga. Oba tunoonya ebirala ne tubituukako, lwaki ebya Katonda tetubinoonya? Kubanga tubigaayalirira nnyo. Bangi bamanyi bijja kwereeta nti lumu bajja kwebaka bagenda okukya nga bakyuse. Mukwano, engeri eyo teriiyo. Teri kitabo kyawandiikibwamu ngeri eyo, teriiyo. Saagala kwogera bingi, kamalirize tuddeeka, naye tulowooze ku mukisa n'ekiseera ekitono kye tulina. Ku Ssabbiiti nabasomera ebigambo Yesu bye yagamba abantu nti mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Bwe mukyalina omusana, mukkirize omusana, kubanga ekizikiza kigenda kukwata. Kaakano tetuyinza kukikkiriza ffenna, naye enzikiza egenda kukwata. Nagamba abantu nti mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Mwanguwe tutuuke Katonda waatwagaliza. Kale abooluganda ne banyinaze, olwaleero Katonda atulabula, atuwa amagezi, atugamba nti mu maaso waliwo ekiseera ekiyitibwa okubonaabona kwa Yakobo. Oyinza n'okukisanga mu kitabo Olutalo Olunene. Tutegeezebwa nti ekiseera ekijja mu maaso si kyangu, era ekiseera ekyo kiyinza okutuyisaawo. Kwe kuba nti olwaleero twetaaga reserve, ekirituyisaawo reserve. Bwe tuli olwaleero kyekirituwa bwe tunaabeera mu maaso. Kale nno nkuwa amagezi olwaleero, weekebere olabe olugendo lwo Mukama lwe yakuyitira. Oba ng'oli bulungi ate oba nga toyimiridde bulungi, gamba Katonda nti ayi Mukama Katonda wange,
ekisa nga kikyaliwo, ekiseera nga tekinaggwako, nange nsaasira. Gamba Katonda nti ng'okyakyalira abalala nange tondeka. Ate bw'onaakola bw'otyo n'ogondera omulimu gwa Mukama, okugondera omulimu gwe n'otamulemesa era owooluganda n'otakakanyala, ojja kutuuka bulungi kubanga ayagala ffenna tuweebwe obulamu obutaggwaawo mu kaseera kano. Mukama atuwe omukisa, atutunuulire n'ekisa era atukole nga bwe yakolera bajjajjaffe ab'edda. Setaani bw'aliba ng'awoza obulamu bwaffe era ng'alemeddeko, ng'alaga ensonga mu kitabo ekyawandiikibwa nti aliwoza ng'alemerako, ng'alaga nti bange nina ebikakasa, naffe Yesu ajje amugambe nti bano kisiriiza ekijjiddwa mu muliro. Alimugamba nti bano bantu bange kubanga bali mu mikono gyange era basaanidde okubeera nange emirembe gyonna. Nkwagaliza omukisa guno era nange nga ngweyagaliza n'okusaba nnyo nnyini ddala Mukama atuwe omukisa guno ogusembayo Yesu bw'alidda, ke tubeere abantu abagumiikiriza. Kwe kusaba kwange mu linnya lya Yesu, amiina.